Taxi ebadde yeetisse abasaabaze 17 ng'eva Mbale edda Kampala yeetomereganye ne Pulima ebadde eyingira ekkubo mu bitundu by'Ekitigoma ekisangibwa mu disitulikiti y'e Buyikwe. Ababaddewo ng'akabenje kano kagwawo bonna ensobi bagitadde ku mugoba wa Pulimo. Wana abantu waliwo ekkoona weetaaga n'ojja mu kwegendereza kati nga n'abo abayingireko kyetaaga n'obaze emmotoka. Abalumiziddwa baddusiddwa mu ddwaliro ekkulu e Jinja ng'eno nayo tutuuseeyo nga bali mu bulumi bw'amaanyi olw'ebisago. Waliwo n'ababadde balaajanira mu ddwaliro nga baagala bayambibwe okuwuliziganya n'abantu baabwe. Batulekedde ku masimu ne tutegeera nti batukubirako ab'ewaffe naye mama. Abamu ku babadde mu takisi batubuulidde engeri akabenje gye kazzeemu. Wakamotoka avudde eri kayizika n'asala kkubo ono n'agikosinga n'adda kulinga ayagala mutaasa ate n'agikomyawo n'amutomera. Aduumira poliisi y'omu Mabira Moses Masiko alabudde abagoba ba mmotoka okuvugisa ekimama era n'ategeeza nga abanaakwatibwa poliisi bw'egenda okubakolako mu mateeka. All those people who are over speeding around even the trading center, we are doing some patrols